The Newsroom, where untold story is revealed. Mubaka wa Kampala. Omubaka omukyala. Banna Kampala mu kaseera kano bamama baffe babagoba ku makubo. Yeesirikidde nga y'omukyala abasitiikirira. Yes. Asirise. Si mubaka nonko defena tumulonda. Naye bamama mubaka waabwe. Mama gyali babanyigiriza obutale babumenya amataba gatwala ebintu. Yeesirikidde. Vuvayo kulwanira bamama. Okungera ku nsonga y'Ebuloni n'osobola okusala ekirimu. Abatabana abanyigirizibwa amataba ge bakubye. Tebetaaga ssente kuba kimanyi tozirina. Naye ne bw'oteeka ku mukutu gwongo basaasira. Ne bw'okera n'obayita mbuyisi. Kimala. Atubeereddewo. Ebikumidde Lukwago mu ntebe emyaka kumpi abiri. Just kuwugerayo eyo nange. So sijja kabaka akatale ke katuwe kajja. Subira nti yabookya ssente. Yaliko obwebisibali. Basaasirako. N'obalaga nti oli nabo ekyo kyali kikulu nnyo. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 68 ne noti 744 26 41 57 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Bale kutula bano tugoberera nze Deni aliwo okubeera nga nkutuusaako enteekateeka z'olunaku olwaleero ali ku Deni exclusive era tulaba yonna gy'ewangalidde mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Aba Focus TV yange mubadde mu ludda okundabako but all in all leero wendi okulaba ate nga tutambuza ensonga nga bwe zirina okuba nga zibeera. Oyo director Owomukutu omulamba ogiyita Ebron Media. Ekikulu muba n'emikutu nga gizibuliza abantu okwogera. Kakangu Ebron Media. Naye lumu muli tutwala mu ggulu nga tetumanyi. Amaanya baasuka gakoppa. Todole eriyo balyozaamu. Bwana ali ku parliament ya kuoza. Mwana ali ku parliament ya kuoza. The Newsroom. Nabikanze ya muoza bannaye. The Newsroom. So abatulaba bonna nga basinzira basinzidde nyina ketero gamba nti ali mu Uganda, East Africa wamu ne diaspora ngolabe emikutu gyaffe gino okola kyamannyo ate ne bakusubscribinga sira lwaki tokikola nakala kenzera okujjukiza abantu nti banange ezo gundi eziyita ku screen buba bulango bw'abantu mujje tubalange mulete omulango tukole ki business baba abantu mu maaso abantu babanyise ate ku bbeeyi ekyali tunabafuna nnyo malala mutukwatire wano nga situnabafuna nnyo bakasitoma bangi akule naffe tule ffenna wana olugana netukula namba z'essimu bijja kweyongera mutunoonyeeko tubeere nga naffe tulanga bizinesi zawe wakuba ngamba ewo wagobayo manyi abasawo abaganda siranga basamize siranga bafere oliseeko osoma dduwa simanyi ogaba oluzaalo nze nkuteera amazzi mu bbaafu ne weeraba ebizibu ebyo byonna n'obiraba sibalanga ate ono azza omukyala omubbawo munaku 2 nziza omwami we yakulekawo munaku 2 muza munaku 2 sebo mukama wange ate fe abaka bicycle kick kati ako kakuyambako okuza erinnya lya nnyinimu n'okubaziruvu nga bakuyita gumite so si wumite ako bali bati abo bahabo as long as oyina license ya National Drug Authority kojja kagatumina mukuleetera zenja kulangira CEO kojja kagatumina mukuleetera weewaawo ate naye asooka tukakasa ente ddala naye aliwumite kakolera ddala oyo yava mu ulira oyo yava mu Kakenya ali mwezwa times 2 akinya times 2 Allahu Akbar kitegeeza kakiki kakola ki kale kakola bulungi ade ne Eblos wetutuukidde olunaku olwaleero nga tubala ssaawa mbale bubazi okuva kati okuva kati
General Museveni okubeera nga alayira as an elected president of Uganda. President omulonde Ekisanja kyakumeka kyakutaano kya musanvu. President omulonde omulonde ow'abantu kateekeko sagala sikatire mu bigambo omwagano w'abantu teri wansolo His Excellency Museveni Kaguta Tibuhaburwa Saabalwanyi eryo sirinnya Speaker yali tugamba ennaku ezo twali mu parliament kale teekako Tibuhaburwa yes agogema abakulembeze ekitiibwa Tibuhaburwa yes His Excellency President Tibuhaburwa era kubeera nga alayira tusuubira ensi okusindika ba president abawera 35 okubeera nga beegatta mu ggwanga lyaffe Uganda ba president ababaka b'ensi ba president b'ensi 35 plus okujja wano kibala security tugigumiza olova Kampala eriwumite ate era ebintu bye mulabye mu bbanga ezo drone biki in fact tubaddewo n'essaali y'okuteekako ne ssente zigwire ku bantu nga twebaza okutulonda kati eyakoze project ali mu kulamuza kati mataka ekyanja apartment ziri mu kutuka ekyanja atagenda zikola atya nga zibateeredde kutidde baana bayogera bakuba ddiiru kati eziri mu kuyitaawo ade President Ngalayira wabaddewo ko ebigambo by'abamu abagamba tajja kulayira tagenda kulayira tusuubire wayinza okubaawo ekyenjawulo ekiyinza okugaana President Museveni okulayira olunaku nze okusinziira embeera gye tulimu actually from the last week nina akantu kendaba General Muhoozi kabadde ng'akola kuba lwaki ngamba General Muhoozi yabadde akakola nti bwene ennyonyi ennwanyi ng'eyambuka mu bbanga manyi abeera aweya era abakimanyi tekola ki ebuuka so obwerinde ne security eteekeddwa mu Uganda okuva mu nnaku kumpi nga 10 emabega zongera okulaga oba n'okukakasa Munnayuganda nti teriiyo asobola kweŋŋaŋŋana kulemesa kulayira singa kuba kwa kugenda mu maaso olaba bwe twali mu kulonda obunkenke tewaali bwe buti kitegeeza nti olunaku balwetegekedde nnyo era balukoledde gye bayita preparation ey'amaanyi muzimu ku preparation zenkugambye okubeera nti Kampala twali tulabako ku nnyonyi eziyita ku bizimbe waggulu ako kalingako eringa tactic mu by'okulwanyisa ekyo kyo kitegeeza ki kitegeeza nti okulayira kwa luno si kwa bulijjo era nsobola okyesigamya ku bigambo by'obadde ogamba ebyabamu ogamba mbu eyo mbu President Museveni tagitwala slightly ng'omulwanyi teri kintu kyatwala nga kitini Saabalwanyi eyo mbu gy'ogambye si kitono ebiwe teri kitono nga kiri mu security any threat to security si kitono newe kaba kaana kato nekabenda kagamba nze nja kuba ejjinja President Museveni ng'alayira ekyo takitwala kitono so kati olw'okuba amanyi security nti amaanyi ge wegali gyasose okunyweza so obwo bumbu yabwetegekedde ekimala bumbu yabwetegekedde era mwe Ebuloni olwo wempita bityo bangenze ku Bombo Road kati atize ngubinda mugusaba kunzi nide ekibuuzo kyenjagala okubuuza imwe ngaba nankyukakyuka mwetegekedde ki kukulayira kuno ye abafu Bombo Road kulayira kuno kulina amakulu gye muli tekuyina lwaki okulaba nga okutalina tekuyina nze ngumidde kusaba kunzi wange Habibu Buwembu yagambye ati balayire nagamba munnamawulire kamera entono ziteeke ekkololo enyingi ziteeke mu bantu ekijja si kya bulijjo ekijja si kya bulijjo okukangiriza utenda okumira mu kukanga 12 ekijja si kya bulijjo si muntu biralamuko lwaki mulimba ensi kamera mbazitunuze makuba agafuluma Kampala president n'ensalo agenda kulayira olunaku lw'enjawulo w'abantu omulonde waliyo w'ensolo
Nedda. Ba president bonna baba abantu. The majority yavayo n'esalawo n'egamba ono y'abatukulembera. Ate era ne byabakama n'afuna ebitundu 7 mu kimu okusinziira ku byabakama. Tukkiriza okuba nga bannayuganda bwe bali bonna bali mu kujaganya. Kuba omuntu gwe balonda agenda kubanga akola ki ng'alayira. Mmwe ki kibaleetera okugamba nti President Museveni teyandirayidde oba oliawo si ye yawamu. President w'abantu ne bamulangirira Uganda yonna ne bulamu abajaganya. Mwete mwabala. Ddala yaba w'abantu. Amakaguta tewabala. Baliwa. Kampala yonna nebeera nga mpoteevu. Mansirifu. Bali oli aba president w'abantu. Singa leero mpita batya abantu singa beetala. Singa ekibuga yonna ebibuga byonna ebiri mu ggwanga singa bijjudde yero. Otwakasita mu president w'abantu. Naye. Birala mukko. Nja kuwaako ekyokulabirako banaddeni. Bwe twali tuli mu kampeyini waliwo oluuyi olumu olwakwatanga ssente enkalu jaze oba emijoozi nga giriko omusajja omunene w'ekikoofiira ne transport ogenda mulaale nga waliwo oluuyi olulala ng'ogula bigule osasula transport osasula joozi oba omu t-shirt ogwo n'ogula ne bendera wa Uganda n'ogula ne bendera naye ng'ogenda okwekanga ng'ennamba ez'oludda olumu zeeveera ku zindala ate ezimu nga zimufuna nti ya gas ne live bullet. Gwemanyi ki oba abo ffe twabaguliranga. naye mwabawanga ssente naye ne musasanya nnyo ewammwe ate bajje batono. Baaliyo bangi. Kakati Baaliyo bangi. ne ze mugabye ne zisigalawo okulina essente. Whereby ofuna t-shirt n'ofunako naki ne tumala okulya akaceere. Emmwe ne tuzijjamu. Ne tuzirekawo. Nalabye abeeyibanda nga bali mu kaaba amaziga. Balina akayimba ke bayimba ndowooza gwomanyi olunyankole Museveni yayingira basi bakagamba batya ye dereva kayimbe mukulire. Sikamanyi. Kyamukusabi sikamanyi. Ade toka. Naye ng'olunankole olumanyi. ayingira basi izo okuba nga ye dereva. Mugobe bakoze ki? bo basaabazi. Basaabazi. Atuvuge. Akoze sound eyo nga bwe bali mu menya bino ebya trade order. Abana nasekalaga yo yali mu basi. Nakalabye kaka kayimba maze nekategeera. Kwanyonde nyuma maze nekategeera. Ni abana bano ngati beewubuza. Awuza mukyali mu basi. Basi evulumula. Naye to make matters very serious. Yes. Olunaku olw'enkya President Museveni ng'alayira okwabukanako n'ennaku ezisigadde tukkirize tugaane nti lwankizomu oba waliwoko ku bunkenke omuntu ayinza okwegaana nti tabulaba ne weebuli nga bwe nkugambye nti okumanya lwankizo balufudde ne public holiday. Sirabanga nako nga bwe nkugambye nti security ebadde tirabwangako mu Kampala nga bweri. Ekyokubiri ekiraga ekyo bwe bikujjuko ebigambiddwa okubeera nga bikolebwa mu bwengula Okuprovinga abantu nti ddala omuntu mwamulonda. okwongera okukakasa abantu nti omukulembeze wamwe gumayonda akola ki tetuli kayimba kakalonda ne mayinja mbuki tuli ku bunkenke. Tuli Kayimba kajiraawo. mu kujaguza. Tukatujaguze tuyimbe byo byonna bina bikolebwa naye bwe mbagambye nti President Museveni ekyamazima kiri nti tugende mu kanisa omwaka guli ogwa 2020 waliwo ko ku bunkenke naye kuno bwayitiriddemukko tempa yayambuseemukko. Lwaki nti engeri gyekiri nti omukulu one of the best contendants abaalimu mu kuvuganya ab'amaanyi tali mu ggwanga kikuleeteramuko okweraliikirira ng'omuntu omulala luli yaliwo 2021 nomugamba akatumusibire uwe. Tukimanyi mwali manyi tali kiwamaanyi kubeera nti omuntu omusibidde emmotoka okimanyi mwali naye wano nga tumanyi waakola ki waliwo bataliiwo. Kati ayinza okuba si threat y'amaanyi tuyinza okugamba ebyokulwanyisa bina tukola ki tubiina tekisoboka naye olw'okuba tomanyi omukulu abadde azze nga adisprovinga abantu bano nti muwe mulabira yaba yayitawo dda tekirema security kubeera ku bwerinde obwo
kyekiyinza okuddako nga bwe ngambye nti omukulu oli yatereeza ebya security talina kantu katwala kali mayina ekyebuzibuzi ekyayogera ne bagamba nti omukulu ayinza okukomawo mu 12 yennyini takitwala slightly eyo fiya weeri ne Mwozi ennyini General Mwozi yabdeyo n'atwiti ngalaga teriyo muntu agenda kutabangula ki dembe lya bannayuganda ekyo yandibadde akitayipula kitegeeza waliwo omukaka ogubadde butandise okukola ki okufuluma gwe baagala okubeera nga bazikiza so kati kyegambe si kya bulijjo era munnayuganda agoberera bino ebintu bye twogera ebyo byonna bijja biraba after kulayira nga akoze eki nga kuwedde nti ojja laba ebibadde ebitali bya bulijjo bingi nnyo mu kulayira kwa leero kuba omukulembeze abadde ow'abantu bo bagamba gwe baalonda tali mu ggwanga. Ebros tusuubire omukulembeze wa Nuupu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubeera nga akomawo era ng'aba Nuupu mweteeseteese mutya okuba nga mumwaniriza sinakindi okuba nga mwe mumulayiza kuba temukkiririza mu ono alayira omukulembeze wakomerawo loza tusibire ntebe mu ntebe ati ntebe mu ntebe gyekagwera kuluma okusaba kuza byakoma mu kemabega kati bino bya ddala kamala okusunsula ensegeze zatulimu mufulume ate ekibiina kiri songa kabalabala ekita okuba obwogezi bw'ekibiina songa kabalabala ekyabyo ebyenjawulo bye mukoze gwe tobula tukubye buli muwaatwa gavumenti wejja obuyambi buli muwaatwa tukubye yemirimu pulezidenti gyaliko obudde buno naye nabo babagaliddeyo nti namwe temukyasobola kgenda bweru kukonjera gavumenti kuba boddira wano ku tteeka lya protection of sovereignty bill baba bakutte kirowoozo eryekugamba nti tokkirizibwa kuleeta babunaayira kwetaba mu nsonga zaffe za byabukulembeze oba za byabufuzi byonna babikoze tujjukireko olwali lugenda mu kulonda batumba obusente bwabwe ne tuzisonda nga bannayuganda nekuluno ate situlatereka Kyagulanyi birthday nenga tugenda giddukira mu nnyumba nga tiketi ya mitwalo 10 sente neziwera ezibeezaawo ekibiina Kyagulanyi birthday nsaba buli ajetabamu emitwalo 10 nenga buli muntu ajja giddukira wakaawe kyose nyonyi bamuggyeko ekyo bwogezi bakiwoye ono bakiwe buloni kuba ndaba ekikopo engeri gyakikubamu ago mazima meyogeredde amakusike bwe mukulayira kwa President Museveni kirungi kiki okulabamu era biki byosuubira mu kisanja kyo yebale atuweereza eggwanga bulungi duka naggwawo ekintu kimwebaza naye ekimala kimala awumule atukwase muko ku president abalala it's okay abanagana bayayanira nkyuka tomanya muhozi atayinza kuba wanjawulomu okusinga ku taata we ne service ntono nnyo mu ggwanga ate tumaze okukkiriza president nga alayira kifaananyi ki Uganda ng'eggwanga ne gavumenti ya NRM kyesiize eri ensi yonna omukolo ogw'okulayira na biki bannayuganda bye baba basuubira most especially mu kisanja ekya 2026 ekisookera ddala nga bannayuganda kino ekyokulayira kiraze nti omanyi waliwo omuntu akola ekintu nekikuleetera okwebuuza lwaki kino kiba okugeza bw'obadde olina omwana nga buli wakeera afukamira n'abuuza daddi mami lwatakikoze otandika okwebuuza ki ekiri emabega waakino kiki eyakopye mpisa kyezo zitandise omugenda mugayisa kyaga gatandise omuyingira kati embeera yateekeddwawo omunnayuganda ate asigala yeebuuza ddala ekituufu kibadde ki okusookera ddala nabadde mpulira kanso muyizi kanso muyizi yagambye nti bwe mugenda kulayira kyandibadde kyabwenkanya isi n'otulaga biki
bye mwasinziddeko okugamba nti president ono yakola ki ntulage DR forms oba ntulage proof of doubt kwabo babuusabuusa naye tulage kyesimanyi ba omukulu anaakikola naye okugjawo okwemulugunya kw'abantu n'okugjawo embeera eri eyo okugamba nti kirabika kituufu nti oludda oli olugamba nti lwabbibwa kyelugamba kituufu kwe kubeera nga bakutadde ku nninga saazo nga tosobola kupuruvinga kimenya ki era kigaana ki okujja n'obagamba bannaaye bye nabala byasinziira kuno era tugenda kulayiza Results zino zaffe ze zino abeeri bafuna bweziti kakati nuku buli weekubamu ejjinja ate naawe n'osigala nga tosobola kugika kukakasa oba kumenyawo ke kyegamba era munnayuganda asigala nga ali mu bbanga kyensuubira mu kisanja nga kino ekitandika tukize tugaane bakiyita protect the games naye nze ku njogera ennyangu ng'omulabi w'ensonga eza bulijjo oba ezawano nsobola kiyita munaku afe naawe president omunaku ayagalwa nnyina wa wansi afunamu Protect game babikubye bulungi nnyo. lwaki ngamba munaku afe tukkirize tugaane president Museveni yataba nakulayira ennaku ezisoose mu myezi ebiri esatu sorry nga tumaze olonda Awo tubale musajja future. naye nkulaga bulazi nti ebibaddewo amateeka agazze agabagiddwa ebiteekesebwa mu nkola abantu engeri gye bayisiddwamu bikulaga bulazi nti kino kigula luggi ky'ekisanja Kali ku ntandikwa. biranga nsenene omunaku afe kyetugendamu ekirala mayisaagala kwekereza bwebeera nga amafuta galinnye ng'omukulu tannabakulayira budget tenasome kikyoba osuubira ng'amaze okulayira gasala bei n'ekirala okwawukanako ne 2-2 mu kampeyini ezaakoba otuyingiza mu 2-2 ne 2-25 okutuyingiza 2-26 kampeyini zaalwo zabaddemu expensive zabaddemu okuyiwa ssente kungi kwabadde kuyitirivu Tubalimu nga ntunuka. Kavunza katuka kajijiira. okumanya nga zabadde empitirivu n'abenalemu bennyini betuka ne bakwata ne ku mutwe bwe bati ne bagamba bo bennyini wali ebidogo ekololo bakabirira president Sente zisingana. netuzirabangako kakati esente ezo nga sayidi evuganya oba ewabula gavumenti ebyo negaba nange buli wetuyisa budget tetukolangako budget oba mbalirira netutematema bintu bino tusasanyizaako sente nga byenkana sente zetuyingiza buli mulundi tutematema nga tulina kwewola kati bwetubeera nga kweja emirundi babadde batasasanyayo sente bibaddewo budget egenda esomwa mu gw'omukaaga osuubira kika ki ekigenda okubeeramu esente zigenda kuvaawa kati wekugambire nti munaku afe webagenda okwongereza okuva ku basic needs okuva ku sabbuuni omunnyo sukaali Okufuta nga balina okukuŋŋaanya sente zisasaanyizibwa mu bintu bino munaku afe nga president yomwe yaleeta bonna bagagga wale anti yennyininyini abawadde parish development model amubawadde fayini ate natulinabakubo temwedde musasula nze nina abantu 2-3 bempulidde nga bagamba naffe tusiimiddwako president Kasiimo. this was the idea Kyamayi ku sente ezo. Owanupu tosobola zifuna. ne wali abazifuna Tasobola. ku kyalo Kikafuuwe. kati tabayo sente zino abatuuze bwe bazifuna nze nyina jjajja wange Si wanupu wenalemu. omanyi ki Tekisoboka. gwamazi sente yazifuna eza PDM naye kyengamba kiri ekiti abantu bagamba nti sente zino okay the criteria was bwe tukuwa sente ogenda zikozesaako oba lwali mwaka gumu Otandika okuzza amagoba abantu ne bagamba ffe abantu ba wansi abeeri waggulu ema mubasima n'obukadde 100 ffe kana akakadde naffe wakoze eki era tugenda ekawera nkadde kyona kyekiri naye tetugenda kukola ki tetugenda kuzizza kakati president Museveni idea weba yali yakozza sente zino akkirize nti abantu yabawa era abantu basiimu wabula ngeri ki etugenda ozisasulamu yeeno eri direct nti gwabadde agula omunnyo ogw'olunaana gwenda ku 1500 kukama mpaka kuyira bubi. abadde agula amafuta
bantu bangi balina omukisa nti ababaga amateeka gano oluusi emulimu tebabimanyi. Nze sinenya abantu waliyo saa zino omukulembeze atamanyi nti emmotoka ye enywa amafuta ga ssente mmeka. Ateekawo kyesuti nga bajjusa ng'ayita Bebuloni basindike edde sayidi eri kasiringibwe bulungi. Kati yoyo ajja okugamba twongeddemu nusu kikumi ekyeyongedde mu mafuta. Ulira ekyeyongedde mu mafuta kye boogerako mu parliament ku muntu wa wansi eno lita jagigula kasanvu. Eri bagambye nusu meka so naye kutuuka ku muntu wa wansi eno ziba zibasaamu emirundi egyotamanyira kumanya. So kati kyengezaako okusiiga ekifaananyi tokulayira kuno wekuba kuwedde nsaba Pulezidenti Museveni ne kabineeti ye bongera ate okulumirirwa ku muntu wa wansi basonga omuntu wa wansi ono ebintu ebimu bambi bimulumya direct ne byawukanya ne bali ate abawulubatu nti bano ababaga amateeka n'okuteekesa mu nkola batono. Bw'obala ennamba y'abantu abagenda okubagamba nti ko bagateeseza they are not even a 0.5% of the population. Batono nnyo. Kubamene faananya abantu abadde mu parliament nga bayise eno sovereignty bill babadde batono nnyo ku bukadde 48 obwasemba okutugambibwa. Okitegedde? So nsaba President Museveni nga bwamanyi wajjukira abantu abawansi abantu abawansi abamuleeta mu bukulembeze abajjukire nti ebintu ebijja ebikosa bambi bibanyiga nnyo okusinga bano abanene. Bano ababedde babamuliraanyi be bandibadde bakendeerezaako ddala either ssente za parliament zikendere buno obusimbo bwa bukadde 10 budde eri mu bantu bawansi. Omuntu wansi talina kyakubanja kinene muwe service delivery ne ka UPE efuuke agamu ku masomero agasinga bakyogere ntya UPE eve mu nkola ya bonna bakone. UPE eve mu nkola ya bonna bakone. Okimanyi bulungi eddeni nti bw'obeera ku kyalo mu bavubuka kati mu myaka gyange singa nvayo ne mbaga bano omwana wange asomera ku ssomero bwediti lya gavumenti ekyeyimuseka. You know why? Amasomero ago nga gasomesa ekisekereza ekyo nti mugenda mu baalemwa n'omwana wo muweereza akole ki alemwe baakone. Ekyokubiri singa nvayo ne mbaga bannaye mukyala wange agenda kuzaala nengenda mutwala mu ddwaliro lyaki kibasooka okugamba ye focus bwamu bwatyo. Naye kibagambisa ekyo sigamba nti eddwaliro lyagenzeemu linafu naye ebikolebwa mu malwaliro ga gavumenti byebyo gavumenti byetafuddeyo okulondoola. Kati omuntu wawasi byabanja obuntu obutono otegedde eddagala nebiba mu eriri batandika okusonga eddwaliro libadde ne bweriti naye ng'olujja oluyingira mu ddwaliro waliwo kiriniki. Nali Mulago Juice ne bampandikira eddagala neyanterako n'ekigambo ekiŋŋamba genda oligula ali ku First Pharmacy. Singa tolijja ku First Pharmacy terijja kukola naye naligulayo. Referral hospital gimanyi eri mu kyalo waliwo kiriniki eziteebedde mu bweziti pharmacy nene bwe bakuwandiika eri bakuteerako nga bakusongera ngene wa Dr. Gwon. Kakati gavumenti y'abantu be bamubanja kyobadde ombuuza kiki abantu kyebadde subira mu kisanja ekijja tusaba ebyo biteekebweko nnyo essira so that omuntu wa wansi ono awulira ng'afiibiddwako akatono. Ate bino ebintu Pulezidenti Museveni abisobola. Bw'obona nze kanuma akannuma nakati nga nja kwogera wano Pulezidenti Museveni olina intelligence emala okubeera ng'okola save ku bintu byonna ebigenda mu maaso. Lwaki lw'onojja okukyala ekyankwanzi omala kulanga agwe bugwi gwa musangeko ku mudaala gw'ennyama musangeko mu ddwaliro gwako ku ssomero erimu gwako mu ddwaliro erimu. Pulezidenti bino ebintu obisobola walayamu n'ogwa mulimu eryehoyima n'ogwa mulimu eryejjinja n'ag'e Masaka agenda kwetereza ekijja si muntu. Naye sebo Pulezidenti Museveni waba n'ajja e Masaka ngenda kusomeza 25 ogw'omusanvu Pulezidenti ajja kujjako amazzi ne bagatereeza amalwaliro gye gali amanene amazzi gaakoma okukolamu ebisanja nga 3 emabega amasannyalaze ebbalubu nga mweziri zakwatako empumbu
enkuba nga bwetonya abalwadde we batuukira we basula amazzi we gayita lwanakyala nga bafunawo bayonjaawo baterezaawo nga balima ku luguudo olugenda ku ddwaliro basaawawo pulezidenti agenda tuuka nga liki nga linyirira bino pulezidenti babimanyi so kyetusaba mu kisanja kino ekijja nga bombuuzizza tusaba obusonga obulinga obutono pulezidenti Museveni babuteekeko nnyo essira ng'omukyala bwe yagambye ow'e Masaka nani Nammeere nga yagambye okuteeka essira ku byenguzi nsama bireke kuba bigambo kubeera wali abamusekeredde dda ayogedde ku nguzi nga basaka bagamba oyo asaaga. Bwe tuba tugenda mu kisanja kino kyetwolekedde bintu ki ebyo byolaba nga mu myaka 40 pulezidenti bibadde ng'ebigaanyi era ekibuzo kitwebuuza tusuubire nti bigenda kutereera mu myaka 5 katumusabire yekuwe mutima alumye bannayuganda abakola service delivery enguudo zaagaana myaka 4 zaagaana agezeeko kko nga kino kisanja wagezezzaako akwateko ne ku ndala sibire kiriya eddagala mu malwaliro aliteekeyo ogenda mu ddwaliro okujjanjaba nekuwandikira eddagala ne bakusobola olugendo ogenda ogula eddagala waliwo eddagala lya gavumenti kitegeeza gavumenti ekola eddagala neriteeka mu malwaliro naye bakirifuluma negenda mu private ekyakirwaneko kko nkutidde tuve ku seti ngulwaliko mu ddwaliro erimu mpeka ogala ogigwangereko yugi naye ng'onoligula bwanana ku nsonga eyo yennyini Ebroni gyaliko nze mbuuza tukyalina amalwaliro ga gavumenti mu Kampala wano referral hospitals nga za gavumenti kungulu wano oba mu bigambo kungulu wano ngenda mu Kisenyi ngenda mu Lagwa ngenda mu gavumenti mu byogera oba ogenze mu gavumenti negende mu Lagwa olabe juzi nalina mukazi wange yali anzaalira omwana wange nebiremerere eno nebakulifaalinga twali awo Lubaga akasene ne kasukka nengamba dokita muntu ali Mulago nate onatuuka Mulago nagamba sina nasigadde ye Lubaga nga akasente koine yali wakulongoosebwa ne baŋŋamba tulinawo dokita ali special ona mwaka kadde tumukubira essimu owa gavumenti saina kyakukola maneno kateekamu gano galimu equipu yenna galiwero equipu galina buli kimu ekikozesebwa era oli wakugamba nti genda ekiruddu by the way time we yatuuka bakusindika ekiruddu babanga bagamba Ebuloni wamwe mukole ki basime eriesa twatuukawo ekiruddu kyekyatuukawo basime twatuukawo kweriesa ngira wakomawo ng'oli mulamu abantu bakutendereza bagamba musimbeyo ekitooke afudde ekiruddu bagamba musimbeyo ekitooke nga abasawo baayo bajjanjaba bulungi ate gamba ekimu mwekire naye kyekiri kyekugambye nti gavumenti yaffe ebintu ebisinga ebikoze naate yesulideyo gwa nagamba nze obutalondoola bintu bino nti botabirondoola abantu bavaamu kalyako okulumirirwa ensi yaabwe lwaki kyekintu kye bayita enguzi eyo yeetolodde buli wamu bayize nze naliko ku show gye nakola ne Ebuloni neŋŋamba nti bino bino gavumenti bye bali mu kubaga amateeka amayitirivu ennyo naye twandisigadde constitution eya 95 yali emala balina kulwanyisa etteeka eri baliyita nguzi mu instance ennyini eyo gye nasomera mu bona basome mu primary secondary kati mate gavumenti mwandibadde mugyebaza nnyo kati naye administration waffe mu secondary essomero lyaffe nga omwana wakola obulungi aba wa second grade yennyini administration nakola essomero ku kitundu kyekimu ng'ate omwana abatuuka okukolerayo abakoze obubi baba wa second grade bana bayitira mu first grade nenga yali administration ku ssomero liri eri twebuuza kiki wekitegeeza beesuulira kwa nagamba obunagamba bungi nnyo mu bintu bya gavumenti kale
ndowoozawo wennyini bwe tugenda otandikira okusimbuliza ekitooke. Adde wetwogerera olunaku olwaleero ng'omubaka Shamim Malende gakaaba gakola atya? Gakomba gakola ki? Gakaaba kyamugwanidde naye kino kirabisenga abantu opposition abatasiima bantu baba bakoledde birungi. Waliwo abalina enjogera egamba imbu Honorable Shamim Malende yalidde. Kyekituufu ekiri awo mu nsonga za Honorable Shamim. Abatulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo njogera nga nze agoberera ensonga ezimu. Ekyokubiri njogera nga nsinziira ku byaliwo. Omanyi bagamba bw'otamanya byaliwo oyinza obutamanya gy'olaga. Kati nsinziira ku history. Tuyinza okwebuuza mu babaka bonna lwaki Shamim? Lwaki Shamim? Lwaki kino kyendi mu kubuuza. Omanyi wali ogenze n'ogamba nti balinga abantu abatasiima naye njagala kusimira gye nvuddewo ababaka bano. Wetudda mu evaluation y'omubaka okukola, by the way kintu kiringa ekyakyukamu mu bukyamu bwakyo kyagenderayo ne kiremala. Ekyalemala ebintu omubaka wa parliament byalina okukola ebina oyinza obutabiraba. Omubaka wa parliament ebintu byalina okukola mu parliament singa abikola nga bw'alina obikola osobola obutabiraba in a layman's eye. Otya parliament y'eggwanga Uganda abantu bo bagiteekerateekerawo rules ezaabwe nti omubaka wo singa ajja ng'ali vocal social media tumulaba, ku TV tumulaba, mu nkubo tumulaba, oyo akoze yowaffe yakola nnyo ero omumi yakwata amatayi okuziika n'ateekayo tent. kakati tulinamu abaka parliament babiri, those are in urban areas, era tubagamba abo bakola ki? Bakola. Kati ate bwe tugenda eri ewaffe ekyannamukaaka mubaka waffe aziika, mubaka waffe yabaddewo, mubaka waffe alina tenti ezito, oyo naye akola ki? Akola. Mulungi nnyo tavaayo. Oyo yampa amabugo, oyaweererako ku mwana wange, oyo yakolebwa ekyannamukaaka. Kati wano mu urban gagambye engeri gy'olabika ku mativi gy'oyogeramu, oyo akola ki? Akola. Kakati eki kino lwaki Shamim Malende ali mu kattu kati? Shamim Malende bw'omugeraageranya ne omubaka Goleth Namugga bwebateeka ku minzaani bajja kwebuuza ddala Malende twamulonda tukolera ki? Nga munnamateeka olw'ensonga alabika mu biseera ye byayagala okubaako byayisaawo. Infact kino kyekiruma by the way n'abantu gyolaba ku social media kyekiri mu bbalumu, kyekiriwo kyekisinga obbalumu nti gwe waliwo olina kyoyagala kyeweetaaga ng'ojja feesi yo era oba mulamu. Wabula ebabanga balina kyebakwetaaza abantu tokola ki? ng'olwala. kyekimuleeteddewo abantu ogamba nti yalya bwe bukaawu kati abantu bwe balina. Weewaawo waliwo ago mu nkubo ge nnawulira imbu omubaka omanyi bagamba waliyo omukka tewabula muliro, wali omuntu wabula mukka. yandibanga ekifo kye kyalimu waliwo enkalu ezakola ki? ezayitingana. Tuyinza okubeera nga tuli mu lugambo mbu naye waliwo enkalu ezakola ki? Ezaagabwa. Wabula ebyo bino nga tubitadde mu ngambo kuba baliisizza Joel Ssenyonyi yalyako ku ssente bazimuliisizza, Bobi Wine batugamba pulojekiti, Sentamu bagamba pulojekiti. Bantu bangi bazze baliisa ssente tetufuddeeyo because ekituufu kiri nti tetulina proof. Nze nnyumirwa nnyo by the way simanyi oba ndi muto mu byabufuzi. Nammere bw'ogamba mu state waaliyo omu ku bakunga ba NUP tokyogera. Nammere oyina essimu and you know what it can do. Bagaana okwebbirira owakiri olaba tubeera mu mawulire n'ogenda mu street nga tebakukkirizayo ssimu
n'ogikwatira wano ofune eggulire nammere toyogera bwogezi ofune akafaananyi just wekati muka mukube kanyige kati wojja wano ku shoto toyogera na kwogera producer kateekeyo wakati ku social media kati ekyo kyokuyisa abaziba kyogera abantu tuyinza kibetingako nti kyekikuba Shamim Malende kyokka naye ekiruma abantu kyekiri kyenkugambye nti mu biseera wayina okubanga addiza abantu service gye beetaaga awo abamulwadde era nekana akokomawo nga tugenda mu kulayira kabalumye nnyo nti nebbiru badde balumye omutwe bagisiza ggulo limu nga munnamateeka eyandigitemyetemye tabaddeewo naye olwamaze okubimala ebyo omukulu akoze eki omyeyo okulayira kugabana kyekiri mu kuba Malende teri kirala. Okay, kanzira wa Ebron. Honorable Shamim Malende. Buzibu ki bwe yazze eri ekibiina okulanga mu mufiirako okutuuka ku stage? Talina buzibu yazza naye obuzibu ye nnyini bwe buzibu. Ye buzibu. Ye bwe buzibu bwe. Mubaka wa Kampala. Omubaka omukyala. Bannakampala mu kaseera kano bamama baffe babagoba ku makubo yeesirikidde nga y'omukyala abasitiikirira. Yes. Asirise. Si mubaka nonko defuna tumulonda naye bamama mubaka waabwe mama gyali babanyigiriza obutale babumenya amataba gatwala ebintu yeesirikidde. Vuvayo kulwanira bamama okungera ku nsonga y'Ebuloni n'osobola okusala ekirimu abatabana abanyigirizibwa amataba ge bakubye tibetaaga ssente kuba kimanyi tozirina naye ne bw'oteeka ku mukutu gwo ng'obasaasira ne bw'okera n'obayita mbuyisi kimala atubeereddewo byebikumidde Lukwago mu ntebe emyaka kumpi abiri just kuwugerayo eyo nange Ssaabasajja Kabaka akatale ke Katuwe kajja suubira nti yabookya ssente okubasaasirako n'obalaga nti oli nabo ekyo kyali kikulu nnyo Malende abantu kye bamubanja kati atemereddwa okukikola akiremereddwa ekirala ebambi emikufu gye baagibba wano mu kugaba kaadi zala lulika yali amutwala first lady ow'Emagere nava nawandiika ku Malembe westava first lady yafuna obuzibu omukazi wewadde okukozesa TikTok ye oba Twitter nafuka emikutu gye baagibba ne babba gundize emikutu gye baagibba account ze ne WhatsApp group nemwe mwatandise akamuze ya gundi bamubba omukutu era nazaawo muki omulala kati nga tazaawo ki yakuwa omulimu ebyo bintu obimanyi biddukanye yebuzibu ekaye bwojali bwebuzibu bwoka yebuzibu yekizibu kye mubulamu bwe omubaka agali mu nkubo n'ebiza abaliya bye bakola niyo bufu bwe bulimu abatulaba ku The Exclusive oba Beyond the Newsroom oba Focus TV yange then Kotika Ebron Media wherever you're watching us from webale kubanga otulaba abasajja no bw'obafuna ate waliwo ensonga ezibeera enkaawo ennyo naddala ku luuyi lwawe kale sagala sukawo wano okujja kwogera maaso n'okuba nga tusimalayizinga show tusobola okubanga ate tubaako ebirala bye tubategekera erinnya nze ddene ndowooza ntandikireko ew'omukulu Ebron tusiibule olwaleero. Okay, mubadde balabi baffe balungi kusinzira gye twavudde nga bulijjo mbasibula amagamba nze Ebron Brian ambassador w'abanyumirwa ebyononese tusinkane olundi nga Katonda ayagadde abanyumirwa ebyononese lwaki nze ambassador w'abanyumirwa ebyononese be babadde wa Spice mwana Spice oli mulungi egwe atuba okuva gye twatandikidde mpaka nze adde uba force mu yanja East Africa Uganda Africa ne diaspora ngo tulaba kola kyamaanyi nnyo mbasaba ekisanja kye tugendamu buli muntu yenyweza yesibe bagamba buli buzi ku nkondo yaayo ekyokubya ebyobufuzi tukakase nti ddala okulayira bwekugwa biba biwedde tugende
tukole. Kale. Mwebale kutulaba okutugoberera mwenna gye mubadde muwangaalira mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo okwoteeka ne wabweru w'eggwanga. Erinnya nze Deni, CEO Deni Exclusive, oteeka Beyond the Newsroom. Mwebale kutwagala, mwebale tulaba, mwebale tugoberera. Video gilikinge, subscribing ku channel, sharing ne munna gifune. Ate munnange ebyo by'otategedde oba bitagenze bulungi. Teeka mu comment section okwemulugunya, okkirizibwa okwemulugunya. Wabala tokkirizibwa kuvuma yadde okuwemula. Nedda wabula okwemulugunya ko okkirizibwa okubeera nga okukola n'okuwabula kukkirizibwa. Oyo Gulude nayisa amazzi mu ttaka ne gatalumira. Abampeere bye musinga okubanga munjagaliza. Bye-bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.